Munnayuganda omulala akwatiddwa Gwanjaga tetumanyi oba binagwa bitya naye nga byonna byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo. Ate ye Mirundi Junior atabukidde Kasuku nsonga ki ojja kubanga obiraba era nja kubanga mbikutuusaako. Ate Lili Puzzle munnange beeyongedde okubanga beetuwala ne Womalu Kiseka byonna byonna nja kubanga mbikuwa tutegeere binaatambula bitya binaggwa bitya tunaabimaliza tutya. Ate nga tulaba nti olunaku olwaleero oyo ajjaguzza emyaka 29 ng'afuga oba oyinza okugamba nti lwaleero ebadde coronation eri mu Toro Kingdom. Byonna byonna ojja kubanga mbikutuusaako otegeere bitambudde bitya. Naye nga nkujjukizamu kimu nti tuli ku NCK TV era bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga liking saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa. Yes, katutandike n'omwana muwala amanyiddwa nga Maclean. Omwana muwala ono oba mujjukira bulungi essaga oba yeyaleeta ekigambo walya oba tewalya. Essaawa eno wetwogerera mbu bamukutte e Dubai Gwanjaga. Mujjukire waliwo enjaga ate yaliwoko ku mwana mulenzi Kasumba era twagenda okuwulira mbu ne Ssaawa ya kakati akyali mu kkomera. Kati essaawa eno amawulire ge tuwulira nti mwana muwala ono Maclean naye bamukutte. Si bigambo byange bibino. Amawulire agaliwo oba agakagwawo gagamba nti mwana muwala Maclean abasinga ndowooza twasingamu manyira nnyo mu kali akaseera walya tewalya bambi mitawaana myerere ku sayidi ye. Ensonga ezisinga zigamba bamukutte bamukwatidde e Dubai. Bamukwatidde ku musango ki? Gwanjaga. Ntya n'okwogera ekigambo ekyo gamba nti omuntu bamukwedde ku musango gw'enjaga kubanga you know what it is omuntu okubanga omusango gw'ogenzeeko Gwanjaga. Kibi nnyo mu nsi etaliiyo okukwata ku musango nga guli ku njaga. Bino bya bulijjo abaana mu Dubai babakwatanga simanyanga mwenge simanyanga biki balwanye bakoze batya naye kyaliiwo yenna oba muganda wo oba wa luganda lo bwe bamukwatanga ku kintu nga kyekuusa ku njaga muganda wange tuula nnyo omusabire nnyo kubanga oyinza okumala emyaka ebbanga nga tomulaba. Maclean bagamba nti abadde alina gurupu y'abantu nga bw'omanyi Dubai yensi esinga networks ezo bambega ababeera mu ngoye za bulijjo basaidi babeera mu ngoye za bulijjo. Asobola n'okujja mu kayimbeeko nanywa omwenge. Asobola n'okuba nga abeera nammwe yonna gye mubeera mudigidira mu bikimba amalaayo yonna asobola okuba nga gyali naye be basalawo nti twagala ono bro they come for you personally kubanga bagamba nti Maclean bamukutte we bamukwatidde wabaddewo abantu bangi naye balonzeemu ogwo kanyabo ke batutte nga bagamba nti ku nsonga za njaga ice enjaga gye bayita ice. I don't know why do you decide okukozesa ebintu ebyo mu ice. Anyway kale nyinza okuba nga siri drug addict nti nyina ekintu kyonna kyenkozesa ekyebiragalalagala nga nyina kyenkozesa era nyinza okuba simanyi kyebafunamu oba buwoomi bwebafunamu. Kiringa muntu kujja kugamba kuva ku mwenge n'ogamba omuntu nti va ku mwenge nga gwe togunywa tomanyi kyafunamu oba sonyo kiri afunamu oba buwoomi ki bwafunamu naye gwe obeera olaba kyakola kikyamu. Nange ndaba bano abo bakozesa ebiragalagala kikyamu ate nga oli ku foreign country nti we bakwatire e Uganda nga bakwatidde ku njaga oba mugumu bakutwala ku makye kawungeezi oyinza okuba ovuddeyo. Naye ensi etali yammwe tolina agenda kugoberera tolina looya gw'olina tolina ki. Mwana musabire ku Maclean otherwise mitawana myerere. Ate ye omuyimbi Bebe Cool ninga amanya g'amatuufu ye Moses Sali nti olunaku lwaleero bajaguza wedding yaabwe oba wedding anniversary nti bawezezza emyaka 21 wokya bawedinga. Akigambibwa nti bano tebaagenda nti oba bakoze
no luxurious wedding nga womanyi abagambye nti munange bali tebalina ke bayina tewaliwo expensive ring tewaliwo expensive cake tewaliwo expensive decorations bagenda mu maaso ne babanga bakuba ebirayiro mu maaso oba g'omulamuzi era bw'atyo paka nti olunaku olwaleero basanyufu nnyo nyini ddala era mwe ababadde beebuuza bagamba bebekulu aliwo asaddiziwena bamukubadde ekidaala ndabyeko comments zibadde nnyingi mmanyi wodduka mu comment section ebintu biba bingi ebyogerwa baba muvimyo kopi alina ssente lwaki takola wedding eya luxury naye ndabyemu awo abaisiraamu nga bakola comments nga bagamba nti mu buisiraamu tebakkirizaganya na bintu ebyo bya luxury nti in fact wedding gye yakola nti emala era yo bagikkiriza akantu akali simple n'abantu bo oba ekintu nekitambula so we batyo we bakikola mpaka olunaku olwaleero aziwezezza emyaka 21 naffe tubayozaayoza okubanga munange mutuuse ku ekyo nga tuvuddeko munnange ate mwana mulenzi planned mulekwa mulowooza tatabukidde kasuku agamba nti bamuvuma batya ng'akola kinga ye atunula ng'asunga nonno katusooke tulabe vidiyo eviiriddeko Junior okuva mu mbeera twakalaba genda eri by the way oyo omwana oyo nyina omubuuli njagala obandetera abo gurupu ye bagiyita ni chicken wat simanya bagiyita ni gurupu eyo ali mu gurupu kigali musimanya abetunda eri abakazi abeshuga mami by the way omwana oyo yacontributinga nnyo ku declining yaki ya taata we ekyo kyo nja kyogerako nkomyawa omwana oyo alina okulongoosaamu mutabani waffe olina okulongoosaamu va mu bigurupu byoli okuba obumwe bwoti nganga abasiyazi yekozaakoza obuntu tulina omuntu ono Jofule gundi ono mutabani wange ani atwala abavubuka ku bizinga n'abakubakubamu kuteesa kati ono mutabani wa gundi watamala emirundi omugenzi alina ogende wa kuteesa amuyiseemu eggaali aveemu omusajja naye luli awo luligawo luwalawala lwekozaakoza simanya ba nyina basuga mami nonsense luli simanya bayombagana ejjukira nagamba ebyokuyombagana taata n'omwana ebintu nibibeera nga byebikwata opinioni zaffe nonsense era nsaba mutabani wange gwe olina okujja tukuteekeko emikono kusooka tukugobemu omuzimu ogwo waliwo koodi y'ekikazikazi gy'olimu buli lwogera kakati yeyo interview yabadde Kasuku ne Pastor Sempa gye bayogedde eyo interview ejje Junior mu mbeera era bibino if you are really a friend but they can't belittle your friend disrespect your friend to that level as for you are there laughing pretending you are not part you are keeping quiet after you release the video, then you call the other person, come and reply. That is hypocrisy. And anybody who does it is a hypocrite. And I know how to treat hypocrites. The same thing they do is what I do. I'm son of Mirundi. Don't forget that. I'm a son of Mirundi. A fighter. The blood that flows in my vein is as pure as himself. When we take that line, when we take that road, oyo yetamale Mirundi Junior ade planned mulekwa talina bigambo biwoomu eri mukwano gwe Kasuku naye nga ndowooza naawe oyinza okitegeera ate nga tuvuddeko eyo tugendeko mu obukama bwa Tooro olunaku olwaleero ebadde the 29th coronation era nga emikolo basoose ku Ekereziya okubanga basima Mukama Katonda kubanga batuusiza ku lunaku olwo era emikolo gigendedde ddala mu maaso mu Lubiri wali mu kibuga Fort Portal emyaka 29 weddu nga omukama wa Tooro
Rukira Bashaija oyo nyimba kabamba iguru. Yes, era nga emikolo gibadde wale mu kusooka basookedde mu church okubanga basima Mukama Katonda okubanga batuusiza ku nnaku olwaleero, ate emikolo nezigendera ddala wali mu lubiri mu kibuga Fort Portal. Naffe tumuyozaayoza era nga ndabye nti Obwakabaka wa Buganda basindiseeyo omuntu okubanga abakiikirira. Naffe tumuyozaayoza okubanga atuuse ku lunaku olwo. Nga tweyongerayo munnange, olutalo wakati wa Lily Puzzle ne Lumalu Kiseka lwo lweyongera okulanda, ate nno luyingiddemu bannakibiina kya NUP abalala abagamba nti munnange wano Foot Soldier tolumba Foot Soldier baba bakola ki bakulumbaganya. Tetumanyi oba lunaggwa lutya. Wano wakola statement komani neri gye muntu ala siryangayo yadde ekikumi nonya n'abazimpa baabula buli kadde ne mugamba omuntu yalya nze nonya nampa okulya yabula nze nonya nampa okulya yambula ate okumanya abantu babategeera. Njagala okugamba ekigambo kino abantu babategedde baanamu. Umala ofudde wajjonkedde omukyamu, wajjonkedde omukyamu, wajjonkedde omuyaayi, wajjonkedde atalina kyafiirwa, wajjonkedde omusirusiru. Nze natalaafiya ate toyinza kunkyayo yadde omuntu n'ogu nze mmanyi wenjokera, nze njogera. Toyinza kunkyayo yadde omuntu n'omu gw'olimba, yadde omuntu n'omu, yadde omulema tosobola. Abantu bali nkyawa nga nzikakanyiza Bobi Wine era bwe mulabanga nkoze ekyo mu nkyawe, bwe mulabanga nzikakanyiza Bobi Wine oba enteekateeka ze bakama bange mu nkyawe. Naye Lumalu Kiseka gwe nsobola n'okukomyawo wano Lumalu Kiseka ne muwa emirimu. Lumalu Kiseka look at me bro. Lumalu Kiseka nsobola okukomyawo wano bw'oba okomyewo ne tugatta business n'okola. Tojjonkeranga olimba Lumalu wandizijonkedde lulinga sinaamu mutwalo kati bagenda gamba ayogedde mutemaawo. Lumalu wandisobodde lulinga sinaamu mutwalo naye ennaku zino nayiga okukola nyinamu omutwalo nsobola n'okukozesa oba okiwakana kiwakane, nsobola n'okukozesa ne tukola emirimu ne tugaggawala. Ekikeera ku makya okutukozesa ne tukola nnyo tubeeremu n'omutwalo muleke tumanyiira. Kyekitukozesezza ne tunyiigira muleke kutumanyiira. Byebyo nkugambye ebyo biwanvuye era biwanvuye, ate Lumalu Kiseka omumanyi naye tazikiza, bagamba bajja kwetwala. Era luno olutalo wenjogerera nga wenkugambye nti ba Foot Soldiers abalala baluyingiddemu bibino. NUP yefuga intaneti ye Uganda, ekyo oba okyagala oba tokyagala. NUP yefuga intaneti ya Uganda. Kati yeno yessaawa eya downfall ya Lily Puzzle ku statement zazzenga akola buli kaseera nga bamussa akasiriso. Yaggudde olutalo ku bafuutu Soldier ba NUP. Naye intaneti ye Uganda efugibwa NUP, efugibwa Bobi Wine oba okyagala oba tokyagala. Oba oyagala okumanya nti intaneti ye Uganda efugibwa Bobi Wine, gwekera ku makyogere ekibi ku Bobi Wine olabe likes zogenda okufuna ne shares zonaafuna, era tezijja kubeerayo ng'oyogedde ekibi ku Bobi Wine wadde ng'oyogedde mazima. Naye kera ku makya oyogera ekintu ekirungi ku Bobi Wine, ng'oyogera kirungi nti Bobi Wine yakoze kirungi nnyo biki ng'omuwaana. Olabe likes zogenda okufuna, olabe comments zogenda okufuna, olabe shares zonaafuna. Kiba kitegeeza internet wanene abasingako baagala Bobi Wine. Kimazima. Kati muganda nge Lily Puzzle, abaana ba NUP tebaagala bantu bali babisekiso nti simanyi okikuba left right and center. Mbo osobola okugenda wa Museveni n'olya ssente naye ate ng'okkiririza mu Kyagulanyi. Ebyo tebabikkiriza ddala. Era abantu obadde ojjana n'oyogera ebibozibozi ne babiwuliriza ne bakubeerako ne baseka nga baateekawo n'etteeka. Lulu number 1 tobukanga video ya Lily Puzzle.
kati ojja kubyogeranga nga tewali nababiraba. Wayogedde bingi, musimanyi gwe olina amaanyi, olina following. Naye muganda wange, internet eno efugibwa Bobi Wine, NUP, bwe banaagaana okubiraba. Buuza Alien Skin, wandibadde olabira ku Alien Skin. Alien Skin ne ku For You page takyaliko, yavaako dda lwakulumbagana Bobi Wine. Kati muganda waffe, wandibadde weetereza nga obudde bukyali. Ffenaffe abavaayo ne twogera ku Bobi Wine tukimanyi, n'ovaayo n'oyogera amazima nga yakikoze kituufu mazima, naye ng'okyogedde mazima. Olaba comments z'ofuna, olaba likes ofuna ntono, share ofuna ntono, naye lwovaayo n'owaana Bobi Wine ofuna share nnyingi. Kati ogenda laba eno video yange njogedde kirungi ku bafuutu soja, ogenda laba shares ezigenda okubeerako ne likes ezigenda okubeerako. So liri puzzle mu NUP temuli babisekiso, musimanyi oli wa NUP ate oli wa NRM, baagala obeere ku side emu, kyobola tebaagala bisiyaga. Weetereze nga bukyali, bafuutu soja togenda kubasobola kuba gwe olina kyofiirwa, tebalina kye bafiirwa, bagenda kukuba paka ku ttaka. Togenda kubasobola, omuntu omu yatanka olutalo fuutu soja bonna ne babuukira. Ate n'ekirala muganda wange liri puzzle, toli muyimbi, olina oluyimba lumu mu bulamu, genda ogule emmotoka. Buli muntu era lwamanyi liri puzzle, genda ogule emmotoka. So tojja neno nolowooza nti oli w'amaanyi nnyo, simanyi nti oyimba nnyo, bannayuganda baakuba omukisa ne bakwagala. Kati tokozesa mukisa ogwo, naye obanga toyagala Bobi Wine naye mwerimbikemu nti omwagala so that ofune ky'oyagala. Wava waneno n'ogamba nti kamiliyoni wabeera tovaawo. NUP tebakolagana na kamiliyoni. Ogamba musimanyi Kenzo kyayogera toddamu. Kenzo ne NUP tebakolagana. Byonna baabisirikira ne bagamba waaye liri puzzle waffe munaku atukaabira ennaku, yagamba yava wala. Naye omukisa ogwo olemeddwa okugukozesa muganda wange. Togenda kusobola NUP. NUP togirumba ng'olina kyofiirwa. NUP tebagirumba ng'olina by'otunda. Bobi Wine tebamulumba ng'olina by'otunda, ng'olina kyo nga ssente ozijja mu bantu, oyita bantu bakuwagire bakuwe ssente, tolumba nga NUP. Ge magezi genkuwa muganda wange ziri puzzle nkwagala. That's why sikozesezza bigambo bivoola bikakkanya, naye nkwagala nga muganda wange kuba erina ebibozibozi ebinyuma. Ate nga wenkugambye nti Bumalutise kayawanda muliro era si wakuzikiza. Agamba nti alina okuwa abantu levo abateeke eyo bagende gye basaanidde okubeera. Temba muzigiremu ddala Katemba, temuziteekeramu ddala Katemba. Temukkiriza muntu kujja eri Kigerazze eno ave nadda eri, otherwise mugenda kwonoona buli kimu. Ekyo nkibabuulira. Temuteeka Katemba mu nsonga zino. Oli ajja kujja batereko Katemba ayogere bingi. Ensonga enkulu temukkiriza muntu kuva wa Museveni abajjemu ave eno atadde eri. Abantu abo be basinga okubeera dangerous. Kubanga ffe tubuulira abantu baffe tubagamba Museveni dictator atutugumbula. Era tubagamba temukolagananga na muntu waani wa Museveni. Kati oli akulaga nti yagende wa Museveni, nave wa Museveni, nagenda jeno, naveno, na jerimbu ye side zonna bamuwagirirayo. Mbona mwe ne mubeeraawo nga mugamba ye, oyo waffe, teriyo wammwe akolagana na Museveni. Museveni atugumbula abantu buli lunaku, atta abantu buli lunaku. Alumya abantu abwavu buli lunaku, abantu babeera mu kukaaba lwa Museveni. Kati oli agamba nti ye mukwano gwa Museveni ate mukwano gweno. Enkyukakyuka nammwe ne mukkiriza omuntu ababeeremu bw'atyo. Temukkiriza gasiya. Kibaluma buli woteekawo omukululo n'ogamba nti aba Museveni mubeereeyo, ffe tuli eno. Kiruma Museveni ayagala okufiitinga abantu be babeere nga batufiitinga mweno. Yensonga lwaki asindika obuvubuka ng'obwo ne kajja ne koogera bye koogera, bwe naawe n'otwala ne koogera bu komedi n'oseka. Owaaye ebyo nga woobiraba munnange ebyo byeyongedde okuba nga biranda, naye nga nkugamba kimu nti omukutu tuli ku NCK TV, era webanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Sigala naffe tovaawo.